So mudachikanga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugago yonone emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security ne twagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabiramu yabadde wansi kati bwe yalabe nga takikwata ye n'akwata pistol kati mukwata pistol n'aggulawo oluggi kati oyaguddewo oluggi of course ne tuluviira then manager namukola ki namukwata nawanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pistol negwa so lucky enough musirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata nadda wabbali omusirikale najja ne tumumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu mmotoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu mmotoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so ne tugaana okumukkiriza okuyingira mu mmotoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumwandikafinge ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera ng'emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi wenjogerera I'm not supposed to have lived today. I didn't even know, not as my of Father's Day. But today my kids would have not had a father. Ate slows and ngenda kubera lake ngabo mbadde buli kiseera mujjukira nti nze bino ebintu abantu babifudde ebya politics ebyakimwa mujjukira nti nze ng'omuntu bali bankubye ku masasi ate omuntu yankubye masasi yali atamidde so slows and Katonda jabeera nga mpa chances nyingi nze ndi muyimbi nkola kiro toyinza kuŋŋaala lwaki atambula okay ekino kiri mu parking tekiri mu bbaala ndi mu motoka yange gye batomedde so zino experiences tuzisanga so many times and you want to stop kati ensonga lwaki kino kyagenze wala omukulu oli alina bye yakoze ku poliisi ate abasirikale ne bajja bantu be ne bajja ne bateeka poliisi ku nnyala kubanga mujjukira waliwo abasirikale abatera oba abantu abalina emmundu oli agenda eka n'ayambala uniform n'ajjayo emmundu ye n'adda mu bbala n'akuba ki abantu amasasi so nze saabadde seerwanirira nga nze nadde nwana nti omuntu ono engeri gye yabaddemu yabadde ebo nti asobola okukwata emmundu n'ayingira ebbaala kubanga of course kati bwomuleka n'ayingira mwenna mudduka bw'olaba nga leseeka ate mudduka muddawa mu bbaala ate bwe mudda mu bbaala bw'ayingira ajja akuba gwakoze ki gwasanze. That's how those stories have come before. Nebaza nnyo manager oyo kubanga bwe yamugwiridde ate nze abantu ne badduka nze sadduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tukikole ki tugijjewo. Wamutegedde yani? Namutegedde naye sijja kusobola kwogera wano lwa nsonga nti kanewe ekitiibwa naye ne security organizations nziwe ekitiibwa. Emboozi eyo yabadde mpanvu indeed naye tetuyinza ate kumalako emboozi kugamye weekend yaddemu nyingi kale South Africa yabadde Santon weewaawo bagamba nti biri waliwo ne yangambye nti naye Bobi Wine lwaki takkiriza bane bayimba naye kino ensonga yabadde si ya Bobi Wine kamiliyoni badde bakubanja South Africa mamanja kati sente nyimba okuyimba ekivulu kyala wita Sezana Promotions yamusasula 2015 kati eyo kamiliyoni ng'ayingira oluvannyuma okujja okuyimba ssaawa nga 8 ez'ekiro nga bamaze obimaliriza kati era chairman Kibombo yakoze kinene n'abalala bannange tusaasire bannange Zaina tuleke nga Zaina ayagala emitwalo 8 ejala naye ambanjidde bango oyo mukyala okuva 2015 kati 2016 wonna nga atambuganja kujja nnyimbe kati ate n'agenda nga omuntu omulala yamututte ayimbe abange erabidde wali yamubanja kati oli n'agamba otyo sijja kukkiriza kukola ki kuyimba kati abayingizaamu ekya Bobi si kyekyo tebikwatagana kati tusobola tukulaga Zaina nga nnyonnyola genesis ye y'okubanja Kamiri nekyadde kimugaana okuyimba because yabadde amubanja. Amanya soko gatudiremu Sezana Zai nga bulijjo n'abavulo we South Africa kamiliyoni nsanga bukyali teguna kwa mukoti umubanja meka nyingi byajja gwajja kutyaggo nategeka ebivulu nategeka omwaka ogwasooka nentegeka ogwokubiri era n'abanga tajja 2015 nategeka n'atajja nentegeka 2016 era n'atajja ne mugamba nzirize zange n'agaana tomusonyiwa busonyiwa sijja musonyiwa kubanga nange nzaagala siri Bank of Uganda nange nina bendabirira sente mmekazo nyingi
Omanyi okutegeka ekivulo n'okitegeka embalala n'okitegeka kasese n'okitegeka ebusia. Owe South Africa. Ng'oli South Africa eri ewaffe lino tulinnya na nnyonyi. Okay. Ndowooza at least abadde abuuza tewategedde byaki ndowooza akoze. Ati bakimaze batyo olwo. Kakati emmaliriza. Omanyi obutambi bungi obutambula mulimu akamuli mitwalo 8 anyway byadde bingi naye Zaina jjukira emmaliriza y'ebintu ebyo bw'ogenda okubanja omuntu ate okumukwata kwetaaga ssente ate era nnyingi. Kati wabaddewo ssente zirina okujja okusetulinga engeri ono gye yabadde avunaaniddwa gye yasangiddwa. Kati ate ng'alina okusasulako ku za Zaina at least okusinziira ku mawulire agampeereddwa zasasulwa si kumalayo naye at least yataddeyoko ye mu mbeera eyo naye ng'ekivulu bannange how I wish nti yali yanyimba oba bw'oba olemedde okuyimba kubanga mutima eyaweebwa ssente directly Robert Jackson Nkuhe nazituuse waka million bagamba nti yagenda kugenda ate passport ne zibula. Kati passport bwe zibula nti ate olina aweereza ssente bakole passport endala kati ate awo era obudde ate ne bwina bwe bukola ki naye okuva 2015 mpaka kati myaka emeka 7 how I wish wakati awo wayimba oba ne batasobola kuyimba ne boogera oba bwe yamanya nti nagenda South Africa era ne boogera kubanga omanyi nze saagala ntalo anti olusibamu okujiwa ate waliwo ebintu kati ono Kamiri muganda wange oli bantu bonna tuli ba Luganda really tufubenga nnyo okukkaanya ekyo kyendowooza okudelivaringa deliver kyetufuna mu butakkaanya deliver bantu sebo haso buli omu ahasulinga okufuna akasente ke kubanga abantu babadde beesunza ekivulu kyabwe mu bitiibwa ebingi anyway kaakati bannange ate era feka tubeere wano nga tuteereza butereeza nti nno omukulu gwe bayita Wizo Radio si ye yakubye DJ Rectangle nabo baranye kati ono ali ku mpingo bamuyita Kwanza ye yakubye DJ Rectangle babadde kololo ku weekend kuba mawulire gabadde mu weekend muno nga gazibu buzibu ne bamusiba ku mpingo ne yetonda nkwegayiridde sajjuwa siriddamu nze kuolaba Rectangle alina byanyonyola naye ndowooza tunaabiraba enkya Genesis yavudde ku kinti nno mu Rectangle yatwala ojjukira CD gye bagamba laptop simanyi biki ennyimba za Moze Radio basula mazzi mbono yazitwala Rectangle nagamba naye naziwa ab'ekika kati nze munnanga ki ke kavuyo akabadde awo naye katuba tubasibula katubalekere team chairman eri Bebe gye yayogeredde ebintu ebyo ku Africana nga chairman at Toyota yebaza ababaddewo bonna ku birthday za General House Pastor Bujingo yene bamuwa ekirabo gaggadde nti enjiri gyakoze mu nsonga ezo gyabadde bwe bityo ne bakulanga bali awo bonna ne babeebaza ne Balamu wabaddewo ekyabaddewo Balamu n'akolagana ne Bebe ne baddamu okutereeza ensonga zaabwe naye Balamu waliwo omuntu eyamwogeddeko awo ku mukolo obubi ti Balamu azze kulya bumere buli Balamu n'agamba nti nze omu kubatereeza ensonga eno Balamu yavuddewo naye omutima gukoze eki guteredde bulungi kyabadde wali so ne bitereera kati twasiibule tubakala omukolo nga bwe gwatambudde tubagamba nti nga tubalekera bino basebo ne banyabo wano ku kitebe kyaffe tutunda emijozi gya Bene tubalinze gwayagala Bene omwogereyo ku kyalo bakumanyi jangu kirage nga ogula emijozi yenze Dora Namala Owembwa Josephat Sagria President twagaliza wiki esinga good morning I'm leading a group of young men and women, all girls and boys, but it's such a wonderful group that you would wish to stay with or to associate with. Let's go.